we wanirira oyogereko eri abantu essanyu ly'owulira olunaku olwaleero. Mwebale nnyo nvumiddwa bintu binjogereddwa mwebale nnyo naye nga mawulire agaliwo mami ne Sefo babe baweereddwa kyenyiza obagamba. How do you feel today? Kiki oyinza okugamba omuntu akulaba essaawa zino? Zikuweeredde bwereere ne Mukama atandekeredde kyenyiza obagamba. Ku bafaani baffe abali eyabatulinze essaawa zino after here ki ekiddako? I think right now that we know any celebration, I think tugenda saka tubatwaleko waka byonna bidakolewa. Mugenda banaaza ku ddagala? Ku bigambo ebyogeddwa ng'okyali strong nnyo kikoze otya ggwe? Kadde mukali akagambo you are woman of what? Yeah. Binjogereddwa bingi but I won't give up. When ensi woga monthly ekigambo kigenda kunya togenda malako bigambo bingi byogerwa naye kati nowonanjogera sina kigenda kyuka genda sigala nze ifoni so kyenyiza obagamba ng'omuntu katono nnyo omuntu katugamba ali mu buzibu nga gwe bobaddemu nga bakwogerera biki byalina okwesigamako? just olina okwesigamako Katonda sala Katonda kwakukumu kwitamu embeera gy'oboyitamu n'ekirala kwekkiririzamu gwe ng'omuntu nakumanya ki kyoyagala kasita omanya nti kyoyagala nakumanya nti wenkola kino ngenda nfunamu ki abamu bagamba njagala kweddiza bingi which is not right nze ng'omuntu njagala nnyo okulaba essanyu ly'omuntu replacement si nsonga right now because ekibaddewo it's about sekwavuge wabwe kyenyiza bagamba omuntu yenna alimu eyo embeera kuma mu kaseera nga kano oyinza kwebazaani oba ttiimu yonna ebaddewo? sigenda kumenya cause tuli bangi ababeereddewo sefuko besobola kumenya tuli bangi just mwenna mbeebaza mwebale okumwagala mwebale okutwagala mwebale na buli ambeereddewo yeebale kyenyiza bagamba. Kale katwagaliza olunaku olulungi ndowooza era abasigadde ojjabbo bagamba gye tudda kati after kale byebyo abasibe bonna bakuteebwa tewaliyoka ya Luzira ennaku zaabaddeyo maze nga sikola ne obeera gwe nagwe boosi wange tekyabadde kirungi naye nga mbadde nina obeerako babadde buvunaanyizibwa bwange nenkwatagana abatula ku cruise exclusive Carlos ono abayina ebbaala ennungi abayina amabaala amalungi he's a very good DJ ayina vibe nnungi Carlos wange oyo ayina vibe nnungi nnyo. Carlos abantu babuddire kiki osobola okukola era kiki obadde okola abayina amabaala batuwe tugenda tukola? nze ndi professional DJ era ebintu byonna byonna mbiyina ebyetagisa gajeti zange zonna zonna nziyina so kati baba wanyina ebbaala ngeri serious nga bayagala okukwa ku mulimu mbe mu mbeera gye ndimu kati ndi musanyufu era mba nsobola okujja byebyo bwetyo tutambudde kaakati tetusukka wano bwetyo kaakati embeera bweri yaziwera eddakiika 5 nga tuwunzika musajja atubuzeemu dde egaali wano n'atugamba nti sebo kiki kyogezako okulaga sebo kiki kyogezako okulaga sebo nange nagenzeko ewa neri wasaze ka monster kiwe kati kavidio kachegedde ne bakasiga black naye kasa wagenze mu kinaabiro debyo man so jege nkobya ndo bakaviri ke wasaze sebo ayi sebo ze biri zange ze za bulijjo werage mulungi biri zange za bulijjo sebo tewali kirala byebyo kujjako omuntu naye nga anyaga otegeeza abantu bange abe China omwezi ogw'omunana nzijja tuli mu Shenzhen China omwezi ogw'omunana I'm coming I'm on my way devotion je China omwana we Dubai yatugambe tubakowe nnyo Dubai mutuseeko kale katugende China Dubai tukomawo mu December tukomawo munyige bulungi banyige bulungi yebyo no jane mukyalawo kale ono yehere ne bujjo gwe mbagamba abeera ku kamera tunula wano gwe tuna bulungi I'm sure ne ka gross nga kanji boyfriend taina kya kuyamba ebiringa
batukoleko jangu ugamba boyfriend akikoleko nga I'm single. Oyo mwana abeera ku kamera yange. Just to be busy. Kitegera kati obudde bwa saloon. Kati ngeri nti Friday. Tugenda. Tewozaako nnyo tuwadde tuli ku court. Katudda wanda bamutuzayo munda. Kwata masikio.